Yes, omulabi oba muliza Watawela Radio and TV olina omulongo Tresalia ndi wano okupanga ate nkuweereza mbalamusako mwena mwena batuuliriza saako abatulaba batassa mukono ne mu clickinga ne mu subscribinga ne mwekumira kufe tusimira ddala. Olunaku olwaleero ndi wano ku Sheraton Hotel e Dubai ewali olukuŋŋaana olubadde lulangibwa ebbanga eddene olwa Buganda. Abannauganda ab'enjawulo beetabyemu era nga bwe mulaba ndi ku kifo kyennyini ku main entrance. Abantu abasinga batuuse, abantu abasinga bajjabuzi, ate abalala batuuse dda. So n'obanga oli eyo wandibadde otuuka mu bwangu ddala kubanga bingi ebigenda okuba nga bigenda mu maaso munda eyo. Katikkiro waffe owa Buganda Charles Peter Mayiga era nga twabagamba nti ye mugenyi omukulu yatuuse dda. Tugenda bba tubalaga ebigenda okugenda mu maaso mpola mpola era ngenda bba mbayingiza munda tubatuuseko ebigenda okuba nga bigenda mu maaso munda. Okyalina omulongo Tresalia wekumira ku Watawela Radio and TV tovaako. Esaza lyatandika mu 2017 Museenene ng'Oweekitiibwa Katikkiro aliggulawo kati emyaka giweze. Tulina bye twenyigidde mu Mukama waffe bingi. Tutambudde nga Buganda bw'etambula, emisinde tubadde tugenda nagyo buli mwaka gibadde gitambula era embuga tukiika ne t-shirt zivaayo. Amasaza gabadde gatambula ewaguddewo lugulo agwabadde ogulawo ga mwaka guno. Bintu bingi bye twenyigidde mu bannaffe abadde owulira nga bafuna obuzibu. Buganda yenyigidde mu butereevu okulaba nga tuzaayo abalwadde, tuzaayo abalina ebizibu eby'enjawulo, tuzaayo n'ababa bafudde kubanga ekyo kyatandika okubaawo wano. Sebo ebibadde bikolebwa Obwakabaka Buganda essaza n'Oweekitiibwa Katikkiro bye batongoza omwaka ogwo 2017. Sinza kwerabira kwebaza Oweekitiibwa Kawuki ofiisi ye ngudde nga ngigganya anti eno etooberuka gye tusoose okutereka naye tatwekanyiza buli lwe tubadde tugenda gyali yakasamu. Ssebo Katikkiro nkuloopera wana amasaza bwe gali gatambula nze nva Butambala naye Butambala lwe yateeba ggoolo nembuuka nga gwe wakoze katambunakalabya kubuddu bamunaana waliwo Ssaabasajja ffenna tuli babo ki ekikubuusiza naye Mukama wange Katikkiro ate ye waba yabuka ku buddu alenza baasisi Buganda. So Katikkiro nzikiriza nkubapiiwe ba Mukama wange Robert Sewanga twasiibuuka empisa abe Butambala naye akubewe akubawumba sekubadde nkusaba otugiremu era netonda ndi mubaka wa Kabaka asemba Butambala. So eddoboozi lyange lina kyerigattako sebo okubadde nsaba tugiremu ku baani gye twafunye nnene nnyo wakituwewe ekisibi omulamwa gwe tulina olwaleero okugamba biki bye tuyize ku mawanga ebinagatta ku nsi yaffe Buganda ne Uganda okutwalirawo mu kukulaakulana. Mbadde njagala ntambulira awo. Nze nduddewo wano ensi eno ekulaakulanye ku supiidi. Kyemmanyi bwe nagira wano twali tugiri enta mu maaso ku katono kubanga emyaka mazeewo mingi yinza okuba giwera 35. Naye kyemmanyi enkulaakulana yaabwe teyawukana nnyo ne Ssemasonga zaffe ettaano. Ekisooka bawa nnyo Namulondo yaabwe ekitiibwa. Olwaleero ffe bye twagala okukopa okuba nga tunyooma Namulondo tugikubamu ebituli
tebitwala Buganda mu maaso wabula birina bwekikola ki. So buli lwonyooma abakutwala nkukakasa teri agenda, buli lwonyooma mukulu wo oba taatawo oba mujja woova, buli lwolwisaamu amaaso n'olusojja nkukakasa tolina kyogenda kufuna okugjako okunyoomebwa n'okuba nga teri agenda kwesiga. Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.